bbaasi ya kampuni ya Volcano olunaku lw'eggulo ye yasoose okusala ensalo okuva e Rwanda okuyingira e Uganda. Newankubadde yasiisidde ku nsalo olw'emisoso gy'okkebera korona ku buli musaabaze, yamaze n'esala n'etuuka ku kitebe kya kampuni eno mu Kampala. Yatuuse essaawa 7 z'ekiro kubanga balina ebizibu bya misinformations about the requirements. Mu ttuntu lya leero tusanze bagirongoosa ng'esuubirwa okusitula ku ssaawa emu ey'akawungeezi ka leero ate etwala abasaabaze abadde e Rwanda. The bus today which is going to depart will be at 7 p.m. Others will go tomorrow. Abaddukanya kampuni eno bagamba beeyambisizza olugendo luno olwasoose okutegeera obulungi emisoso gyonna ebyetaagisa. They know that they have to go with a PCR, they know that they have to have IDs to cross the border. So I think in the next days we are going to have the same situation. Tutegeezeddwa n'aba bbaasi za Jagwa nti nabo olwategedde emisoso n'okumanya nti waliwo bbaasi eyingidde e Uganda ku nsalo z'e Katuna ne basimbula bbaasi yaabwe ku ssaawa 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero era nga we twogerera yatuuse dda e Rwanda. Tulabyeko ne kubazza okusaza tikiti z'okutambula kyokka tebaagadde kwogerako naffe. Abajjagwa n'aba kampuni ya Volcano bateekateeka kuddamu kusimbula bbaasi emirundi 3 ku makya mu ttuntu n'akawungeezi nga bwe gwali ng'ensalo tezinnaggalwa. We used to have buses departing during the day and ne bus nga zitambula n'ekiro. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.